must maintain the highest degree of integrity. And as for me, Barugahara Balamateni, I will never participate in voter bribery or rigging of any form. And as people who serve under the president, he believes in democracy and he believes in the communities and the constituencies and the nation to determine their leaders or their favorite leaders through good programming. NRM came to power after those instances of voter irregularities. That is why NRM established the Independent Electoral Commission. Security were in place to preserve security. Also, the government had received information that bad elements were trying to infiltrate to harm people in Kawempe. Like on nomination day, government saved Honorable Nalukolola now from getting endangered by new people who were intending to endanger him. So they grabbed him. We couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after the people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm cautioning National Unity Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not Konyo Konyo or Sirikati in South Sudan where you go and buy medals and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. You should be good people and let's work. But the most important thing, you shouldn't provoke the security forces. Security forces, their work was to preserve law and order. Electoral Commission was to ensure transparency in election, and that was the purpose and work of the Electoral Commission. Personally, I never got close to any polling point. I was 200 meters away from each of the polling points. I kept at Imbogo Mosque at the entrance, but I would oversee what was happening. My work was to oversee, observe, not to monitor and count election. I never got in touch with that. But still, during that observation, I was able to identify a new agent who had 18 voters' cards. But it's alleged he had over 300. And we've been told, according to the earlier research done, earlier information reaching the desk of intelligence, that no had such a person at every polling station. So if we had 170 polling stations, and you send the 200 voters card, illegal voters card, at each of the polling stations, how many people would have voted? So we believe NUP would have received over 8,500 votes as illegal votes. That is how they were able even to defeat us. Ndabye video za Balamu zili mukutambula mmepostize nga Balamu agamba nti abanupu bayambalawo uniform ezenjawulo ne bakuba abantu mu Kawempe benyigira mu kubba akalulu benyigira mu kutulugunya Nalukoola bannange anko Balamu kiki abantu ba NRM mumukkirize nti Nalukoola yabawangula butereevu e Kawempe titemuyinaayo buwagizi bumala Balamu ne anko Balamu swalako kola ng'emyaka gyo bwe gigenda anko Balamu omugaati tekukufuukira mugaati simanyi oli muganda wa Enanga anko Balamu oyogerera ddala omuntu bintu byalabira ddala nti ebintu opanga bipange mmwe abasajja mwete muswalako abasajja ba NRM n'abakazi ba NRM muswaleeko mukkirize defeat bwe mubeera muwanguddwa mukkirize nti ddala batuwangudde era mutule mufumiitirize lwaki batuwangudde abantu balina ensonga lwaki abantu b'e Kawempe balonda Nalukoola naye anko Balamu n'abeera ku TV n'abeera ku radio n'abeera mu mpapula z'amawulire n'abeera ku social media nga bwawayiriza abantu ba NUP banneemukkirize nti NUP y'amaanyi era 2026 mugyegendereze nnyo mu aba NRM mwegendereze NUP omanyi tubagamba ne mulowooza nti ssente ze zijja okukola tubagamba ne mulowooza nti emmundu n'emmamba n'ebimotoka ebinene n'amagye amangi nti bye bigenda okukola abantu bakuze abantu bategedde abantu bakoyo batiisa abantu nnaku zino bamanyi kye baagala kola ng'emyaka gyo sente mugenda ziteekawa mufunye sente mufunye obugagga neera mukyaluukaluuka mukyawankawanka ng'abatafunanga wadde n'ekikumi muyina ebizimbe muyina amamotoka muyina amataka naye mukyayagala n'ebirala bannange mwensi mwagisuubula anko Balamu anko Balamu nkwagala nnyo neeyogera ebintu by'olinako obujulizi n'obukakafu tokolera kabampaane kusanyusa bakama abo anko Balamu saluti
naye performance yo yabanga etya mu kusoma? Nsoma ndi mwana mugezi, nina amagezi agamala, n'ekisinga obukulu nti sigwangako kibiina, mpita. So wemba mpise, normal progress. Kuba ekikulu si kuba nti ndi namba emu mu class, kuba banamba emu ate nze mbakozesa kati mbasinga nze bosi waabwe. Balamu Balugahala, muntu akwagaliza akutagging this is reality, and ngenda kubeera much brief. Kano kalabba eyo kali Bufalansa guillotine machine kye bayita national laser. Balamu, ebintu byokola olwaleero, posti z'okola, don't take the silence of Ugandans ng'abasiru. Totwala busirise bw'Abannayuganda olwaleero tebala bigenda mu maaso. Abantu abakufaanana mu Bufalansa ng'eguddemu nnabe mu 1799, akaseera akasinga okubeera akakati abaga batalina obutera 1793 ku 94 abantu asukka emitwalo eki baafa, naye abasinga okukafiiramu be bagiweerere bakajejette. Abaddiranga gavumenti yatulugunyanga abantu ne bagimasaaginga, abasanitizinganga ebikyamu ebikolobero bya Baboni regime mu Bufalansa, ba nobles, the immigrants, ba religious leaders n'abala bangi. My brother, oba kitange kuboyiza n'okubanga onzaala mu ngeri emu oba endala, njagala nkulabule Uganda teri ku planet ndala, tuli ku earth, bintu gye byali. If that example is not enough for you, njagala twa example y'omusajja gwe bayita Grigori Rasiputini. Genda omusomeko wasoma. Grigori Rasiputini yali musajja nga yeefula religious leader, priest, mu ggwanga lya Russia ku mulembe gwa Tsar Nicholas owokubiri. Niyo omusajja oyo ebintu byakolanga buli kimu sanitizinga gavumenti okugimasaaginga kubanga alina ebyayisaawo nga tayagala kumanya banaku. Russia ng'eguddemu nnabe during the Bolshevik revolution. Omusajja oyo bannansi baamugwako kiyiifuyiifu omusaanyaawo. Lukumulusa bya recently byakyasa kye twakavaamu recently. Tolowooza nti Uganda in fact kyabeerawo ekyebufalansa nga kimaze kubeerawo ekyasa ekirala. Kakati abantu abakufaanana na Uganda ebiseera binatuuka ekiseera kyebayita national justice, the judgment day mu Uganda. This is reality, my brother. N'abakufaanana, this is reality and it will happen. Naye tolowooza nti abannansi okusirika ng'obamokinga like okola jokes ez'enjawulo ku mabwa ge balina, ogezaako kubafuuyira okufujjira obugundi, bafujjira amalusu, okubafuulirako obugere, oddira obulumi bwe balina, ate oyongerako pain. Bakuwadde omugaati lya, naye ate bano b'ogusuuzizza oba abatulugunyizi batagulina tubawandulira malusu. My brother, n'abakufaanana, Uganda eriko bannyiniyo. Tolowooza nti okusirika tebalaba, sigwa osoose ate sigwa asembyeyo. Eno message eyinza okukola nga whether nga wendi obanga nafadda, nejja kukolesamu example ku bantu abakufaanana. Regime eno keenakyuka ng'oli mulamu, my brother, abannansi bajja kutwala ku guillotine machine, ku national laser. Sisuubira nti abajja kugoberera ebitabo, tebajja kubeerawo books, jja kubeera mobu justice. Kigambo gye kiri ekiwandika teyali musobya, gye kiri bulungi nnyo. Kitegeeza akaseera nkatuusa aka mobu justice teweeyibaala ng'omusimbu atabaala.
tulowooza nti abanansi okusirika they don't have pain. They are going through a lot. Nolambula munnamawulire n'ogamba ate nti abawagizi b'NUP simabiki n'oyogera that kind of bogus n'ogundi omusajja gwe yasoma kwe Balamu twakwa tukwegomanga omusajja mugagga Ssaabavulu Balamu nga tukwegomba nnyo bati laba wooli olwaleero kakati nze njagala nkolenga warning n'abakufaanana eno Uganda ng'ekyuse mu Uganda ng'egize etuusa akaseera mujja kulaba mugenda ku gundi ntunujju omuganda kita ntunujju tujja kubasala entunujju ndi mu kamera. This is me sifekinze kubulira mazima because Uganda belongs to me. It is my country. Ate sikutiza tiza mbabulira mazima Uganda ng'ekyuse buli muntu yenna yenyigidde mu migozo bano gye banagitya. Temulowooza tugenda basipeyalinga